omulamuzi w'e Masaka tukwebaza taata. Abantu babadde bakuvuma, bannayuganda babadde banyiivu olw'embeera gye wayisizaamu Eddie Mutwe okumwegaana otwalibwa mu ddwaliro. Naye weebale mu byonna byonna bye wakoze, ne mu luvannyuma n'otugamba nti bannange si yenze oyo Mpuuga n'Abedi Bwanika nga bakolera ku biragiro bya Jeno ne Jene munne. Aha kadi Mpuuga ssebo Abedi Bwanika mugamba kyensi omulamuzi yabayeeyo, omulamuzi yabawaddeyo, muzaako ki? Eddie Mutwe bw'afa Ssegirinya yafa, n'abalala bagenda ffa, nammwe mugenda ffa, naffe tujja ffa. Muzaako ki? Pulaani ki? Etteeka mwaliisizza. Kaakati kye twagala Honorable Mpuuga ow'ekitiibwa kati Mpuuga ky'oba oleeta mu paalamenti tigwe pulezidenti. Mpuuga genda ogambe Nabbanja n'Anita Amongi ne Jono Muhoozi tigwe pulezidenti. Etteeka liyite. Mpuuga wanyalika, Mpuuga wanyalika. Abedi wanyalika, okumanyanga wanyalika. Ne maniyu eyatutte ekikopo. Mpuuga wanyalika, Abedi wanyalika, Kasibante Moses wanyalika. Ono w'e Masaka yani, omukazi akiikira Masaka yani Munyambe. Kakande, gwe mukyala w'e Masaka akiikira mu paalamenti akiikira Masaka wanyalika. Oba Mpuuga naye, oba Mpuuga ebbaawo. Fede tutidde. Bino tubyogera tuli mu kamera, temulowooza nti tuli balalu, tetuli batamiivu, tetulina kye tukozesa. Tetulina atutuuma, teri atusasula. Twogera ku lwa Uganda yaffe. Twogera ku lwa Uganda yaffe, tetulina mmundu, tetuli batemu, tetulina gwe tukolako bubi bwonna wadde obulabe. Tugenda kuwagira Kyagulanyi. Tuli ba NUP. Kyagulanyi President wa Uganda addako w'emulundi ogw'ekkumi. Mutugamba ki? Muleete etteeka. Kati Nabbanja Mpuuga, Anita Amongi, Kasibante Moses mumujeyo mu mbizi. Abadde akyalabirira mbizi ye mumuyite. Naye ajje muyise etteeka ndi be ba pulezidenti. Babeerewo kano akaseera 2026 tubuzeeyo emyezi mitono ffe tulonde Kyagulanyi pulezidenti. Uganda etereere. Eno Uganda y'akasasiro, Uganda y'ebyekisirusiru, Uganda y'amateeka agatayina kitiibwa mu bantu. Uganda y'abasirusiru ekoma luno 2026. Ffenna ababadde abasiru bwe mwafuula abasiru, bwe mwafuula abajeere, bwe mwafuula abaweewe, bwe mwafuula abanaku, bwe mwabba, bwe mwakola biki, bwe mutta 2026 lwe bikoma. Ffenna tugenda tereera. Tugenda tambulira ku nguudo ennungi. Tugenda kuba malwaliro malungi. Tugenda kubeera mu masomero malungi. Eri buli bwanguzi. Gwe Mpuuga bajja kumenya. Mu buno 10 simanyi bino 5 byonna bikoma. Kino ekisanja. Kino kya 2025. 2026 Kyagulanyi Ssentamu yaddako. Mu bulungi baganda bange. Bino bye twogera tetumulowooza mbu tuli balalu, temulowooza mbu tulina ki, wabula olw'embeera gye tutuusibwako. Olw'embeera abasajja gye batuyisaamu. Olaba na Uganda embeera gye mutuyigirizaamu. Ne muwamba Eddie Mutwe n'asalawo okusaba omulamuzi amutemeko emikono. Eddie Mutwe asaba omulamuzi amutemeko emikono. Eddie Mutwe yali mu kkooti ng'alajana ng'akaana ke ka myezi kamuyita dadi. Mpuuga tolina baana. Mugwe Katonda wamuwaaki. Abedi Bwanika Katonda mwamuwaaki. Nabbanja Anita Amongi mwamuwaaki mulooza. Mwabaka ba NRM mulooza Katonda mwamuwaaki. Ffe tuddako. Tetulina mmundu. Tukozesa bigambo byaffe, emitima gyaffe, kalulu kaffe kali mu ngalo. Ffe tuddako.